mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde balage ku nkoko ezo. Tulina munnaffe eyali awakana nabagambako emabegako awo nti enkoko enzungu zirya bulungi nnyo omuddo. Munnaffe n'awakana n'agamba nti enkoko enzungu tezimanyi muddo, nti tezirya muddo. Kati n'olwekyo njagadde ekibalage naye akirabe ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, kuba kwe yasindikira message eyo nga mbuulira ensonga eyo. Ekirala kye njagala okubalaga, njagadde mbabuulire nti kyandibadde kikulu nnyo gwe wenna nga tugeze nga wazimba akayumbako, oli mu kikomera oba oli mu kyangaala, naye nga olina w'osobola okulundira enkoko ezo. Kyandibadde kikulu nnyo n'ogula enkoko ezandibadde eza Kulisimasi oba ez'olunaku olukulu, kuba jjukira ku lunaku olukulu ebiseera ebisinga abantu bagula ku nkoko ne bagula kwegamba ku nva ez'enjawulo. Kale kyandibadde kikulu n'ogula enkoko nga wabulayo emyezi ng'esatu n'ogiteeka ewaka n'eggwamu eddagala eryo eribeera mu nkoko eyo gye babeera bakuumira mu biyumba. Kati n'olwekyo kino nakyo njagadde nkibalage. Kati nga bw'olaba ezo zigulibwa nga wabulayo emyezi esatu Kulisimasi etuuke. Kwegamba Kulisimasi egenda okutuuka olya enkoko nga tekyalimu ddagala lyonna. Kwegamba nga nkoko efuuse enkoko mpoomu. Bwe mukimanyi nti enkoko ebeera eridde ku muddo n'erya ku buwuka bw'omu ttaka eba ya njawulo, ebeera mpoomu nnyo okusinga ku eno ekulidde mu kiyumba ng'eri ku ccaccu yekka, ng'eri ku ddagala ku mpiso. Kati n'olwekyo kino nakyo njagadde nkibabuulire, temugezeeko okulaba nga mugula enkoko nga wabulayo emyezi esatu Kulisimasi etuuke, enkoko ekule ng'ekulidde ku muddo wamu n'okubuuka bw'omu ttaka. Kuba kati nga bwe muziraba ezo zimaze kati wiiki 3 ezo nga bwe muziraba nga ziri ku muddo, ziri ku buuka bw'omu ttaka, kyakyo zimulyako kitono, tezikyamwagala, zaagala nnyo okwetakulira, okwenoonyeza. Kati n'olwekyo kyo nakyo njagadde nkibabuulire. Kati gwe awakana nti enkoko enzungu tezirya muddo, tunuulira enkoko ezo kye zikola. Ziri mu kulya ki? Ziizo nkoko nzungu zibayita ez'ennyama, ziizo ziri ku muddo zirya. Kyenjagadde okubuulira okulaga gwe awakana, nammwe abali ku channel yaffe no Kyayiti ng'ekyo nga mukiwakana nga mubadde temukimanyi nti enkoko enzungu esobola okulya bulungi nnyo omuddo, olw'ensonga nti liba ddagala. Wadde muzikuba eddagala ezzungu naye zo Katonda yazitonda nga zirina obwongo, zimanya nti omuddo guno ddagala. Kuba kati olaba awo ziri mu kulya ku muddo ogw'enjawulo, ssere. Enkoko weerya ku ssere eba ejja kwejjanjaba bulungi nnyo. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nti njagadde nkibalage mukyetegereze nti enkoko enzungu zirya bulungi nnyo omuddo. Singa obeera ozimbye ekiyumba n'olunda enkoko z'enzungu n'olekawokka n'oddira akalimiro n'okaleka ne kameramu omuddo ogw'enjawulo n'ozita ne zigendamu, zigenda kubojja omuddo wabeerenga wasaayiddwa obusaayibwa, kuba zo zaagala nnyo omuddo kuba ddagala. N'ekirala kati gwe kye mbadde nkugamba nti singa ogula enkoko nga bukyali nga Kulisimasi tennatuuka, omuddo gwo guyamba nnyo enkoko ezo kwegamba ne ziggwamu obutwa bw'eddagala, n'otuuka okugisala ku Kulisimasi ng'obutwa bw'eddagala bwonna buweddemu mu nkoko. Obeera ogenda kulya enkoko etagenda kukuleetera buzibu bwonna mu mubiri gwo, olw'ensonga nti enkoko ezo ezisinga zikulira ku ddagala ku mpiso. Kati weebeerako ebweru n'ebeera nga yeetakulira ng'erya emiddo egy'enjawulo, eddagala eryo liba lijja kuggweeramu ddala, ogirye nga nkoko nnungi nnyo egenda nakuwoomera. Kati n'olwekyo mukitunuulire nnyo, mulunde ku nkoko ewaka. Ekirala ennaku enkulu ezo muzibaze nti wabulayo emyezi emeka 3 katugule ku nkoko zino enzungu, tuzirundireko ebweru, eddagala liggwemu, tugirye nga nnungi nga tegenda kuleeta bulabe ku mibiri gyaffe. Kati n'olwekyo njagadde obbalaga zeezo zirya bulungi nnyo omuddo nga bwe mulabye. Omuddo ogwo guziyamba nnyo obutwa bw'eddagala okubeera nga buggwa mu nnyama yaazo, kwegamba n'ogirya nga tojja kweraliikirira kwonna. Mukitegeera kye njagadde obbalaga.
mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.